tulina ebintu bingi nnyo bannayuganda bye tulina okulwanako okwekolerako. Ekyokulabirako ekyamangu ennyo olutalo olwe Ukraine ne Russia, omukulembeze we Ukraine yasalawo wakiri bwe bamusse bamuttire Ukraine Kiev mu kibuga ekikulu. Ekyo kiraga lwatu nti omusajja oyo ayagala ensi ye. Naye ekisinga okunkwasa ennaku ewaffe wano e Uganda, naddala abandi badde ekyokulabirako ng'abakulembeze. Kaganda ngambye Oulanyah yafa. Ye Oulanyah yafa. Teyafudde, yafa. Kubanga olwalo ndebe ku mawulire awo nga omukyala bani minister ng'agamba nti Oulanyah alabika tiyafuna na treatment mu bbanga liri nga bakamutwalayo. Kino kiba kitegeeza nti alabika yafadda nnyo. Yafadda nnyo. So kati olw'ensonga eyo, naye nga sinagenda wala, nina ebintu binyo byenzudde mu gavumenti eno ekimpatire ya Yoweri Kaguta Museveni kwa bulwa. Byenzuddemu nti mu gavumenti ye nga ye omuntu, oyinza okusanga nga ye ng'omuntu alina byatakola, kyokka mu gavumenti ye mulimu akabinja akalala akakola ebintu ebyo. Kubanga Oulanyah ayinza okuba atalina binjo bibi byakoze, naye olw'okubanga abadde akola ebinze okujjawo ne ngamba nti Katonda weebale, kino nkikoze oba nakikola lwa nsonga obadde akolagana n'abantu ababi. Otegedde? Omuganda agamba mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze. Kiba kitegeeza nti empisa z'Oulanyah zifaanagana ne bali babadde akolagana nabo. Okumanya abasajja bano baluvu ate nga bamululu. Okay, amateeka galina parliament erina engeri gyetambuzamu ebintu byayo ne gavumenti. Naye essaawa zino bali mu kugujubanira kifo kya Speaker of Parliament. Margaret Nambi, yes, nze ndiko jao. Mama alina okubanga ejiranjofu. Yes, true. Kyakabinyo. Richard Sejju nkwaniriza muganda wange, Margaret Nambi muwala wange nkwaniriza. Tuli ku lujjuliro nga bulijjo. Omuntu yenna nanga oyagala tufuna ku lujjuliro liwadde mbogenda ku www.lujjuliro.tv.com notufuna. Abantu be Toronto, Canada mbatumidde nnyo. Kunga Canada, Toronto, yeah. Okay. Kakati ekirala njagala bajjukiza mwenna abantu abali wano, tugenda kubeera ne convention mu California mu America. Luli nabagamba enamba zemino okubako, nabagamba ne website joino ogendako oku registration ya $200, hotel booking ya $179, ate boat cruise ya $15. Kakati tukyali ku Oulanyah. Oulanyah bwabanga badde akolagana n'abasajja abo tebalina njawulo. Abasajja bano bamulu, abasajja bano muteberezemu nti omusajja tannagenda na Montana ne bali mu kugujwana. Kambabuli okumanya ebintu byewunyisa, abasajja bano bayinza n'okwerabira nti Oulanyah yafa olw'okubanga balwanira ekifo kyoba Speaker of Parliament. Okumanya abasajja bano bazibu. Olwaleero akabinja k'abawagizi ba bono omukazi Anite Among abadde addirira Oulanyah bakedde ku kitebe kya NRM ekikulu ekirondesa nti balekera bagezeko kugira abantu abala abatekayo empapula endala. Parliament teyina mugaso. Eyo Parliament teyina mugaso. Eyo Parliament Museveni yasalawo. Eyo Parliament Museveni yagamba. Museveni yasalawo nti kino kibenga kiba, kino kibenga kiba, kino kibenga kiba. Otegedde? Museveni yasalawo. Kati n'olw'ensonga eyo bannayuganda nze mbakunga. Nze nganze omuntu, nze kambabuli bannayuganda, nze ngabe munda bano abantu abaliwo abanda bakadde kano. Nze endowooza yange ye yantwala okuwagira enkyukakyuka. Endowooza yange ng'omuntu, endowooza yange ng'omuntu ye mpagiza enkyukakyuka. Endowooza yange engeri gye ndabamu ebintu bwe ndaba gye tuva ne we tuli, kubanga siraba gye tulaga.
bwabanga Museveni akyafuga sawa zino atwesibyeko akyatufuga atutta atulugunya siraba gye tulaga bwendaba gye tuva ne wetuli siraba gye tulaga naye bwendaba gye tuva wetuli nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze wa Uganda olwo ndaba gye tulaga simanyi oba munfuna bwendaba gye tuva ne wetuli gye tulaga bwabanga Museveni yakyatulemeddeko nga yakyatufuga atwesibyeko siraba gye tulaga nowhere tewaliwo tulaga we have nowhere to go for sure naye bwendaba nga gye tuva ndabayo wetuli ndabawo tunyigirizibwa nga gye tulaga Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuli maaso awo gye tulaga ndabayo kuba kambabuulire Museveni yabuzayo emyaka ekinene nnyo omwaka nga gumu oba ebiri okufa alinza kukyusa ki ku Uganda ayinza kukyusa kimwe mukimbuulire mwabandaba kubanga mu abandaba mulimu bambega mulimu CID mulimu abantu bangi nnyo abamuwagira otegedde kati mwabandaba namwe abamuwagira mwe mulowooza ayina atutwalawo mu myaka kuba takyaweza myaka ebiri nga kyali mulamu reality kubanga ekyamazima kiri nti aweddeko Kasujja Omulebezi omulya Nakamuganda nkutumidde nnyo aweddeko akaddi yawedde ku mpagala kati n'olw'ensonga eyo nkunga bannayuganda mwenna bannayuganda mwenna kyonna ekiba kiriwo nga kivudde mu nkyukakyuka nga kya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kivudde mu NUP njagala tugoberera ekyo kyonna ekiriwo nkubiriza abantu b'Emityana akadde konna waliwo ekijja okujja kubanga mujjukire muganda waffe Francis Akebutebi Francis Akebutebi okumujja ku kifo ky'obwa commissioner balina ebigendererwa bingi kuba kati nze ku lwange nina endowooza nti parliament obutatuula zaake Oulanyah Okuffa zaake ebbulwali y'emirimu mu Uganda zaake okutta abantu n'okubawamba zaake kubanga olaba parliament eremu okutuula ku bintu ebirimu amagezi netuula kubanga because of zaake alina emyaka 3 zaake Francis omwana omuto kiba kitegeeza nti eddagala obutaba malwaliro zaake abantu okubawamba n'okubatta zaake Olokecho okufa zaake Oulanyah Okuffa zaake abantu abafe Kasese ero lube yatta zaake abantu okufa enjala zaake omunyo okulinnya ne sabuni n'amafuta zaake kati buli kimu tukitwale nti kimidde ku zaake kubanga buli you can imagine Francis zaake Butebi okumanya abasajja bano bali greedy abasajja bano babi nnyo n'obusente zaake bwabadde afuna nga commissioner bubadde bubaluma kubanga singa tebubadde bubaluma lwaki ofiirawo nnyo no kubanga mbabuulire okujjako zaake ku commissioner bwa parliament kino kifaanagana nga bwe baleeta SFC neyingira mu parliament bifaanagana kubanga tebaayise mu mateeka tebaayise na mazima na bwenkanya okitegedde olwaleero olunaku lwajjo njagala musharinge video eno etuke ku buli muntu yenna asobola okufuna obubaka buno bwenjogera ebintu bino binjogera bya bulijjo omuntu yenna asobola obyogera nze kyukawo nze nammwe nti nze nsobola okujjana nenjogera ate aba tebasobola kambabulire olunaku lwajjo Amisi Kigundu yagenze ku TV ku BBS telefone yaffe ya Buganda ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebisoto okubiri n'agamba nti ettaka alitadde n'agamba nti ye ng'omusajja omuganda njagala mujjukire nti Amisi Kigundu akolera Museveni ebyo na Amisi Kigundu ebimwewaanya nti musajja mugagga era Amisi Kigundu saamwegendereza kizibu nnyo Amisi Kigundu sejjuuko oyogedde mazima n'enguudo embi zaake
okutta abantu zaake, okuwamba abantu zaake, safe house zaake, buli kimu zaake. Tugambe ki? Titulina tugambe ki, twogere ki? Tudde ku Amisi Kigundu. Amisi Kigundu yagenze mujjukire Amisi Kigundu abadde akaanira ettaka ewa Kiseeyo, ettaka ly'obwakabaka bwa Buganda. Tetumanyi ngeri Amisi Kigundu gye yafunamu kyapa ekyo mu bwakabaka bwa Buganda, naye ng'ekyamazima kiri nti Amisi Kigundu yabadde ayagala kutwala ttaka nga aragiddwa bakama be. Era Amisi Kigundu okujja n'agamba nti ttaka alitadde mulo mu birasima mulo nga bw'ayogedde anti musajja musiraamu, bakama be bamugambye direke, bamugambye dibalekere. Naye ng'ekyamazima kiri nti era singa bakama be bamulagidde nti litwale, bandirese mundu ne balitwala. Kambabuulire nno baganda bange mwenna abaana abakadde kano, omuntu yenna ng'owangalira mu Buganda, ng'oli Muganda, ng'oli Mutoolo, ng'oli Munyolo, ng'oli Mulango, ng'oli wa ggwanga lyonna lyonna, kasitoba ng'owangalira mu Buganda, Obuganda bukukwatako. Era bw'oba ng'owangalira mu Buganda, gw'omu ku Buganda, gwe Buganda. Otegedde? Naye bw'otandika okukozesebwa abantu abanoonya ebyabwe, bajje batulugunye bamale ate kambabuulire kino njala mukitegeere. Abantu bonna oba oli Muganda oba toli Muganda, oba oli Mukyoli oba oli Mulango oba oli Musoga oba oli Mulugwala oba oli Mugisu, kasitoba nga toli mu lubu lw'abavundimwe lw'aba abasajja abo, kasitoma lo bakolera, olina okufa. Olina okukomba ku mpeka y'okufa. Yadde nabo bajja kufa, naye bo balina okujjawo before them. Nga tonnaba ku kino nkiddamu, nga tonnaba kulowooza kolera basajja abo, kubanga abasajja bano bw'aba bakwetaaze nga baagala obakolere, bw'ogana obakolera balina okutta, ne bw'obakolera era balina okutta. Kakati kiki abasajja bano baagala ki? You can imagine abasajja bano bw'obakolera bwe bamala nga bakutta, kubanga baba tebaagala osasanya bintu byabwe. Ne bw'otabakolera ng'oganye nga bakwagadde nti sejjembo ojja kutukolera, n'ogaana nako bakutta. Kakati ekituufu baagala ki? Nakyo kinoonya ne kikubula, okinoonya kye baagala ne kikubula. Essaawa zino ewaffe buli kintu kirinnye. Otegedde? Essaawa zino kati kambabuulire bannayuganda abandi abakadde kano, amafuta galinnye, sabbuuni alinnye, omunnyo gulinnye, ekibiriiti, ebintu ebya bulijjo. Naye mumanyi ssente zebagenda okukozesa nga baziika Oulanyah? Mumanyi ssente zebakozesezza olw'ennyonyi ebadde mulinzi? Mumanyi ssente z'omuwi w'omusolo ezonoonese nga Oulanyah ali mu Amerika? Mumanyi ssente gavumenti zesasudde okuva kuno ennyonyi zayasasula nga Oulanyah bamutwala mu Amerika? Ye ekyabamutuwazaayo nga bamuwadde obutwa bakimanyi alina okufa kyali kiki? Kubanga ekyamazima kiri nti yalina okufa. Kakati awo weŋŋambira, nze awo weŋŋambira nti mu gavumenti y'abatemu ate mulimu abatemu abalala, nti mulimu bugurupu bw'abatemu nga buna. Okitegedde? Nti ono akuwa obutwa ate ono n'akutwala mu ddwaliro. Ono akuwa obutwa nga tamanyi, ng'ono munne tamanyi nti bakuwadde obutwa, kati ate ono n'akutwala mu ddwaliro. Kiba kitegeeza mu kigavumenti kimu kiri mu gavumenti endala nga 2 oba 3 oba 4, nti eno egaba obutwa, eno etwala ejjanjabe. Otegedde? Kati yembeera bannayuganda gye tuwangaaliramu. Ate kino mbabuulira bannayuganda mwenna mbakunga nti teri muntu yenna agenda kutulwanirira. Tulina kwerwanirira nga ffe abantu, tulina kwerwanirira ffekka na ffekka. Luno lwoya lwa mu nnyindo buli muntu alwekuula yekka. Tulina okwerwanirira ng'obudde bukyali. Ekirala kino ngenda kyogerako, mate saakyogerako kankyogereko. Yisma Olexas oli musiraamu, naye oli embizi era onywa n'omwenge. Bu video tubulina era tukulaba.
kakati mu busiru bwo n'obugwagwa n'obutolotolo ate ng'oli musajja mukulu okuze wandibadde weekomako n'oyiga ne weebuulirira n'omanya by'olina okwogera w'olina okuva w'olina okwogerera ne w'olina okukoma olina okumanya akadde k'olina okwogereramu ddi lw'olina okwogera nani gweyogerako lekeraawo okuyisa abantu mukama kankubulire yisima omuntu yenna atakayisi yisima mukama waffe oba president wa Uganda omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu tajja kuddamu but for us we will attack you tujja kuddamu ffe tusobola kusirika ng'osirika amannyo tukumanyi nti oli embizi ng'ate oli musiraamu tukumanyi nti onywa omwenga ng'ate oli musiraamu which is okay ffe tukinako obuzibu naye lekera funa by'oyogera ng'obirinako obukakafu funa ddi lw'oba obyogedde kwani nawe obyogeredde ffe ly embiziyo nywa omwenge gwo lya amasavu go tetukulinako obuzibu nerekera awo okwogera ku Solomon Kampala ebikikinike abaana abo mulaba bayigirize abaana abo batendeke abaana abo bakuzibwa mu mpisa ennungi otegedde bwe kabanga aka St. Mary's College kaweddemu that's none of our business otegedde so kati sebo mulyambizi isima Olexas bwoba maze okulya embiziyo omaze okulya omwenge gwo tosiriwala toyasamira ku bantu funa akadde weeyogerera ebintu byo manya ani gweoyogera kwogerako era manya ogenda byogera ddi tetwagala nnyo oyogere bikitinike oyogere byotamanyi ng'omala googera otegedde kubanga omuntu gwoyogerako n'abantu boyogerako bali ku levo omu gwoyogerako mukulembeze wa ggwanga omulala gwoyogerako first son otegedde gwoli musajja muli wambizi oli musajja munywi wa mwenge otegedde ate wesiba ku ddiini y'abasajja oli musajja muli wambizi oli musajja munywi wa mwenge wesiba ku ddiini y'abasajja video tuzina ngo oli mukunywa mwenge video tuzina ngo oli mukutemesa mbizi so lekerawo okumanyira first son lekerawo okumanyira first son webulire ngo obudde bukyali lujja okuwangaala ku nsi otegedde kati olw'ensonga eyo gwe saagala kuddako basebo ne bannyabo njagala mujjukire nti omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenda Kalangala bakwata abaana abo bakyali makomera tukunga bannayuganda mwenna twekolemu omulimu tusobole okujja abaana makomera nkunga bannayuganda mwenna twekolemu omulimu tusobole okujja mu 7 buyinza bwe twamujja mu buyinza terejja mutujjiramu nkunga bannayuganda mwenna mbajjukiza n'obategeeza nti Muhammad Ssejjirinya akyali mu kkomera era Muhammad Ssejjirinya olwala yasabye empapula yesimbewo ku kifo ky'obwa speaker yaddali mu kkomera nkunga bannayuganda mwenna nti Alan Ssewonya nakyali mu kkomera bagenda n'okuweza omwaka tukyali by'okusaaga so bannayuganda twebereremu ng'obudde bukyali terejja kutubeereramu abazungu balina ebizibu byabwe mu mubiri aba bali mu kulwana na Russia bafafagana na Russia bali mu kupokera Ukraine ebyokulwanyisa tebalina budde bwaffe omuganda agamba bayamba yeyambyeko nkunga bannayuganda mwenna kunga bannayuganda babere Canada kunga bannayuganda babera mu America kunga bannayuganda babera e China kunga bannayuganda babera e Japan kunga bannayuganda babera Europe kunga bannayuganda babera everywhere all around the world mwenna nti Uganda teriyajja kutulwanira okujja nga ffe twelwaniridde kamba bulire sikyalina bintu bingi bye bagamba lwansonga okujjako ng'omuntu gwengendo bigamba nga bamuzadde eggulo naye omuntu nga waliwo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yesimbawo buli kimu okirabye ate Museveni okyafuna obuzibu bunene nnyo kubanga njala ojjukire nti omuntu alina emyaka 16 mu 2021 kati alina emyaka 18 so kati ekyo olina okiteeka mu bwongo nti abantu abalina ebirowoozo ng'ebyange abantu abalina ebirowoozo ng'ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu bakyeyongera obungi kati n'olw'ensonga eyo sebo muzeeyi Yoweri Museveni bwabulwa olina okwesiba mmeka 2 kati n'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo wano sijja kuyitawo nja kuyitangawo buli kanaku nja kuyitangawo buli kanaku twogeremu dakiika 2 dakiika 3 tugende Nangonzi Agnes nkutumidde nnyo ani omulala Richard Sejjuko nkutumidde nnyo muganda wange Yakubu nkwagala nnyo muganda wange ani omulala Hanifa
Hanifa Edris nkutumidde nnyo ni omulala Nakimuli Jamila nkwagala nnyo ni omulala wano Dan drama ekintu bwe kityo nkwagala nnyo muganda wange ni omulala nga bangi bulala ni Margaret Nambi Judith Namukasa Matovu Richard nkutumidde nnyo muganda wange Kaganda Aida ni omulala babiri omulongo babiri Sumaya Nakato Viola Ntege Kigozi n'abala bangi kale nalinya Mariam kale mbatumidde nnyo bantu bange tujja kulabagana n'okulwancha akadde ke kamu nze mbagala nyama amanya ndobozo mivudde bisekantanyo kubera ku lujuliro ne ku JB Muwonge TV ku lujuliro TV mbera kwa ku JB Muwonge ebintu bino binjogera mbyogera nganzo omuntu ekirala nga sinagenda Bannayuganda yali tulina ebizibu bingi nnyo naye mweyagale teri agenda kubaagala mu Julius Charles kwagala nnyo teri agenda kubaagala buba weyagadde kamba buliri buba weyagadde teri agenda kwagala kusinga gwe kweyagala buba weyagadde osobola n'okwagala omuntu omulala ne buba teweyagadde tojja kusobola kwagala abantu balala so mweyagale kyokubiri kola ekikunyumira nga okyali mulamu kamba bulire mwe abantu abalokole mulekerawo okulimbibwa nti essanyu muggulu ogenda omaze kufa obulamu buli ku nsi kwokka kusobola okwanira abakyala boyagala kusobola okwambalira obulungi kusobola okuvugira emmotoka zoyagala kusobola okutambula all around the world n'ogenda mu America n'ogenda bino gyoyagala kusobola okukolera buli kimu kyoyagala ku nsi kwe kuli obulamu n'okunyumirwa kati n'olw'ensonga eyo mwebereremu musobole okunyumira obulamu nga mukyali balamu bo buli mukyalo olwoddembe okwagala abasajja boyagala kasitoba nga tolumiza muntu mulala bwobanga oli musajja olwoddembe okukuwa n'abakazi boyagala kasitoba nga tolumiza muntu mulala Katonda agaba obulamu omulundi gumu tabugaba mulundi mulala gonna ate obulamu tebulina spare Oulanyah mugagga abadde biliyoniya naye kati takyaliwo isinomo so kati muyagale nga mukyali balamu obulamu Katonda abugaba obulundi gumu era obulamu tebulina spare obulamu bulyanga ejji kasali atikali balikoze ekiri baligenze n'obulamu bufaanana kati n'olw'ensonga eyo obulamu bukuume era weerabirire era gezaako nnyo okulaba nga weebeesaawo mbakunga bannayuganda mwenna tusobole okwekunga okwebereramu